Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Butelevu mbanirizaako nate abatulabira batugoberera tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom gwe mikutusama kushogo kutusaka ensonga zisema nsonga nzidde niyo muweerezaawo nga bulijjo ku mukutu ate nantamegwa guno gwennyini njagala okubeera nga mbeebaza ate era n'okubeebaza ennyo akensuso ku ebyo byonna bye mutuusaako engalo mwebale kubeera abakozi mwebale kubeera abakyala n'abaami abakozi ate era abaagala ensi yammwe n'okuba nga mufaayo okumanya biki ebyo ebitambula mu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mugwanga lyatu Uganda ate namwe abali ebunayira yonna gye muwangalira bannafu abawangalira wano mwebale nnyo mwebalire ddala nzedde ni abatuusaako ensonga ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom. Ebya musajja mukuru Dr Abed mpuuga nsamba okwetondera Bobi Wine bibino biyongedde Katikiro Charles Peter Mayiga yengedde mu nsonga zino nsonga kyezo zayengedde munze nawo wa NRM asmatuso okufa emmotoka ye komiddwako omuliro abatuuze bamugambye genda eritwako kakati ate nno ono wuno bamuyita Kintu Mathias nga mubaka ekutte tiketi y'ekibiina ki DF atabukse ne Honorable Nkeretanyi Yusufu lwaki ono nno ayambalidde Nkeretanyi nga mu butuufu Nkeretanyi talina kyamukoze kwatadde okumuweebuula n'okumwebula agagambo gabadde ganjira nga ganene byonna mbikuleetedde osobola okuba nga obiraba Katikiro Charles Peter Mayiga ne banne ab'omuti aliko obubaka bwatuwadde biki byayogedde byonna nze mbikuleetedde oli ku BTN Media Beyond the Newsroom omukutu semakutu ogukutuusaako ensonga zisemasonga n'obuwombeefu obw'ekika ekyaggulu nkusaba video eno sooka ogimpere like bw'ogiba like ejja kudduka emisinde mingi tukekulisa kino mu ate era mu ngeri emu njagala okubeera nga nkusaba gwe muganda wange mwannyinaze senga kojja wange andaba inti twegatteko ku mukutu guno ngo subscribing akona mu kigambo subscribe then bwomala okone mu kado kansijira mu personalize okateeke mu all tufune notification ku mbozi zonna enyovu ze tuteekayo ku mukutu guno gwa Beyond the Newsroom awo wennyini njagala onzikirize ate tusese tule embozi wabula katutandikire wano njagala kuwa katambi kano olabe musajja mukulu ono nti bannange ekituufu kiri nti n'abakulu abakulanga obwongo butini gye bali bamuyita Mukulu Mathias Kintu yesimbyewo Kalungu East kubaka bwa Parliament bano nno bayitiddwa ku Bukedde TV okubanga bakubaganya ebirowoozo bakye tuyinza okuyita debate mwatu olwafulumye wabweru eno nno webegweriddeko n'Enkeretanyi mu kumubuuza omusajja bibino ebigambo bye yamuzeemu tuludde wali emyaka 2 oyogera wakoze ekyekirutadde mu kalulu ekyenkulaakulana okuddako akayumba kosulamu Nkeretanyi tolina kye wakoze nedda ono Nkeretanyi kalulu yabaddeyo kikitobola wakayiga n'okukola ono Nkeretanyi kibulamu kibulamu nnyo oyetaaga kuba na kansala wa muluka Nkeretanyi kuba kansala wa muluka tosobola kino byabazira abanene kati gwe naye kati gujaseka kuleeta okuwamu twala eri tosobola yadde kuwangula kalulu genda obuze katabazi kyenakola tosobola yadde twala eri tasobola kivumo nawe nababula afanya n'okuleeta ono mukagu gujjayo sempito jayo katabazi kuleeta kino ekivumo kino kivumo baba batuvumye bagamba nti omubaka afaana kino kivumo ofaanana bubi totumanyira naawe ate kenda akusaba nga tuli babiri
Kibulamu ono kivumo kyekabasikumisa abantu ono nkiritanya alabikana bubi eza musimba mbantu noleetakana akasajja kivumo naawe ate nkiritanya toddamu kukuba abantu kekusala nja kumenyamoyo oli kivumo nkeretanye wano betulimu tobisobola tosobola nakwata kyakusatu okusiba ssente tosobola ebyokuyimba gendo yingira eri naawe palamenti sikuyimba fe tuli ku muti fe tulina omunyinyi omanyi wegenderezanga nnyo abasajja abafaanana bwe bati nga buli wosanga ekifaananyi ky'omusajja ng'afaanana bw'ati okiraba bano abaseka ne bagira emimwa bwe giti omanyirangawo nti ekiri mu mutima oyo mubi nnyo obalaba answazala nnyo okubanga alina ddimpo zange. Omubaka omulambe yeesimbye ku kifo ky'omubaka wa parliament nga tosobola ku reasoninga beyond your hunger capacity, kale kiba kya buswavu. Omuntu ne bw'oba tomwagala otya bw'osisinkana. By the way, nze mulimu ebintu bingi bye njize ne ku Kyagulanyi. Ye muntu abanga omuntu abadde ebbali n'amuvuma n'amukola buli kimu n'amusanga n'amwigino walinga waliwo baalya ewe n'abakola bukozi bw'ati n'akutunuulira n'akola ati n'oyitawo n'okawulira ng'asirise anti atayogedde teyejjusa. Ate abalala n'abasanga nga yesu bamwogerera ebigambo bingi n'ababongako. Naye ono omusajja omukulu mu nkeretanyi kivumo era nkeretanyi kino kiri kirungi nti oyogedde ku nkeretanyi ofune amasannyalaze. Kati mukulu Kintu Mathias ani abadde akumanyi? Tewali abadde akumanyi. Era ke wayogedde ku nkeretanyi wafunnyeyo ka mileage. Era akasajja kakuwadde ku masannyalaze kubanga nkeretanyi bukyanga ajja okwesimbawo ne bwe yali tannafuna tiketi abadde ayogerwako era Kalungu East ng'ekiriyo kyekyo nkeretanyi. Kaakati bw'oba ng'otuusa awo obusajja ojja buwulira. Omanyi obukulembeze si bunene, banaye amagezi si mugejjo. Si mugejjo. Nze nina rete yemu we nali nga ngikolako. Ng'oli ajja onaakuyisamu amaaso n'omutunuulira. Naye ng'omukulu gwe yefuula nti mukulu nnyo. Nga muomugamba nti kola kino bikoze bitya. Ng'aleka ne fedda tajambusizza ng'akubye dead air n'otunula n'ogera kati ono. Bwe taba mbuzi tebagisibamu mugwa gisa ku ttale. Kati those are the same kind of people. Kati oyo Kintu ekyamazima matuufu bw'omulaba ng'ali bw'atyo gwe weebuuza abaana bo bazadde bafaanana batya. I don't want to waste my time on such kind of a people. Baana batata munzikirize wamma ate nze mbawo ekyandeese so ate si kubeera nga neesikagana n'abasajja. Wuliriza ebigambo bya Dr Abed Bwanika. Mukulu Kyagulanyi bwe yabadde muno nze saawulidde nga nvuma kati sirina wenyimirira nti ngenda kumuvuma muvumirasi. Abaagala muwa akalulu mumuwe kankiddemu mukiwulire. Abaagala okuwa mukulu Kyagulanyi akalulu mukamuwe. Teyaze muno teyatulumbye. Nze sirumba muntu atanumbye. Ekyokubiri nze sivuganya ku bwa president kati sivuganya na mukulu Kyagulanyi. Nze njagala bwe mupi bwakimanya Kalero. Obwe mupi bwakimanya Kalero nannyinibwo ye Mugalatiya Dr Abed Wine. Ekyokusatu nze ndi wa nkyukakyuka. Era omuntu yenna ali mu nkyukakyuka bwe tugenda mu lutalo tuteekwa kukolera wamu ng'ab'enkyukakyuka.
bano abaami bo tebalina kye basobola kukola without a name Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu. Mbu bwe yazze wano teyatulumbye, nange sina bwe mulumba kutandika muvuma, era abali eyo mumuwa akalulu. Why do these people saying all this? Purposely because they don't have support. And Robert Kyagulanyi Ssentamu yabalaze ku maanyi n'amasannyalaze gayina. That's why baagala ottaapinga mu masannyalaze g'omukulu, naye ebikolwa byo byogera okusinga ebigambo by'ofuluma. Ng'abaana bakirewo kivumbi bakyavundira mu makomera nga bamu ku bo abawoza mbu be babakuba be babasibisa be bammwe. Babodegaadi bammwe simanya nti oli ankuuma simanya driver wa gundi nga be bali emabega w'emisango egyo. Golooza bannamasaka beerabira. Tebeerabirangako. Era bye muzzenga mwogera Abed bwanika kati Kyagulanyi obusiyezi yabuvuddemu bw'obadde ng'ojja omulangira. Bw'ogamba nti kaakati bannaye mumuwe akalulu, mumuyire akalulu kubanga nze seesimbye ku ye neesimbye ku kyabwa president. Nakyo wakyesimba ku wafuna bumeka. Era weesimba emirundi emeka ng'ogwa until when Kyagulanyi lwe yakkwatako. Kaakati essaawa y'olunaku olwaleero, it's really high time okukawulira kano kookya. Mujja kiwulira. Wulira Abed. Bawulira abamu mukeerera kuffe. Mutuvumira ki? Twabalekera ekifo. Era ne tugamba abantu baffe tuli bankyukakyuka. Mutunule mube enkyukakyuka. Muweemu omuntu asobola okukulembera enkyukakyuka kati. Mumbuulire obuzibu buli ludda wa. Wanika ono n'empuuga ekiba kyaya fitina. Katonda yampa amagezi saaliyo. Agakagwawo n'aleba mpuuga amagezi tewali yaliyo. Mukkirize nti mu by'amagezi mubeeramu abasiŋŋana. Abantu ekiba tukyaya fitina. Bye tukoze byeyogerera. Omusajja nga bw'ayogedde wano mulabye gusooka simumanyi. Ono ampadde kino simumanyi, ampadde ekitiibwa era ndi wa kabinyi. Anambye mu Uganda kati ndimu omugooti. Banaye abakimanya akabonera nga ndimu omugwati champiyoni w'emmwanyi. Champiyoni w'emmwanyi omugwati mu Uganda. Oyinza otya omutamo wa kalulu. Maliriza bassebo ne bannyabo. Lwaki mutuvuma? Oba ovumira ki nze? Ovumira ki mwami mpuuga? Ekituwalanya kuba tulina amagezi. Era mukkirize nti mu by'amagezi wali abo basingako. Mukulu Abed, who told you that you're wise? Who really told you that you're knowledgeable than others? Never position yourself somewhere before people positions you there. Teweteekanga mu kifo abantu batannaba kuteeka. Teriyo mugagga agenda yeyogerako mu bantu nti nze mundaba ndi mugagga. Wabula ebikolwa by'omuntu bye biraga status ye. Nga tonna tubuulira nti oli mufumbo, twagala tulabe nga weeyisanga abafumbo. So singa tunaakusanga ozunza susuwo wano ne wali ne bw'onaaba oli mufumbo tujja kugamba akasajja kenzi oyo ayinza wasa muwala waani. But the person who respects his wife, he portrays that picture outside there. Nga n'abantu tebannaba kubikubuuza. Bo baba bakifunye edda olw'ekifaananyi kino ky'oba osiige ebbali nga bagamba omusajja oyo
oyo omwami alayika mufumbo naye nga mukyala we yeesiimye okuba n'omwami alinga bw'atyo olinaga naye omusajja ku bintu byakola mugezi naye gwe wane mu magezi yes okumanya muli bagezi mulina amagezi ge mwakola ne mufuna akasimu abalala ke bali tebafunyeeko bonna ba leader of oppositions awaka ssente wano bakwata Basewanyana ne ba Alani Wagamba kyagulanyikiriza tugende wa Museveni tuogerezeganye naye omusajja n'ababuuza tugenda kuogerezeganya naye yes naye biye bwatu abasibe ffe tugenda muddizaaki nditeri kubanga omuntu yenna bwe muba mugenda kuwanyisiganya mubaako oli ky'omuwa naye n'awaako kyakuwa tugeze nti abakutta abasibe b'e Kenya babakwatidde bwana Abannakenya nga ne Kenya wali Bannayuganda bakwata gavumenti zombi zoogerezeganya mpa abange nkuwa ababo ne be-exchange nga ffe mugenda tuwaaki ekyo kyawalanya omusajja abakera okuvuma Abed tebaliiyo wabula gwe wennyini gwokeera okwevuma kaakati ebyo byonna bw'omala okubiwulira bw'otyo njagala kuwa katambi kano bano bakaaba b'NRM abopposition nabo balina emmotoka eziriko ebifaananyi byabwe ebya pulezidenti waabwe ate tumanyi we zisula naye banabanga bayagala okuleeta line effujjo oba buno butiitizi baagala otuleetako kujja nga bookya emmotoka zaffe olwokuba tusimbyeko ebifaananyi bya pulezidenti Museveni tetugenda kikkiriza era naffe tugenda kubayo twerwaneko tubadde tusaba security enoonyereze okulaba before nga tonnagamba b'opposition gwe obukakafu obujjawo nti b'opposition era be baani abantu bano batunyumira engeri gye bakolamu ebintu byabwe abamu bajja kukola ebintu omanyi wali bagamba nti nno ffe bwe twajjanga mu bitabo twattanga abantu ate ekiro n'emisana ne tumala ne tujja ne twagamba mulaba bagondi bwe bassa abantu bammwe mwe twegatteko tulwanyisa omusajja tumugobe nga bwebanga bye bikolwa ebyo the same tactics might be used again eri omuntu omu n'agamba nti mulaba ab'opposition be bakoze kino n'ekino mubakyawe kumbe yeekoledde ekintu kye so mu byonna nga tonnabapininga muntu yenna oba ono oba gundi oba gundi leka ebitongole ebyokwerinda bikola ogwabyo binoonyereze bikubuulire nti ensonga yabadde bweti ne bweti instead okuvaayo n'ogamba nti opposition n'ebirala bingi mu bulamu bw'ensi eno buli muntu yeetaaga okuba nekyaliiwe naye ekyamazima amatuufu weetaaga obaako ng'olina kyaliiwe alinga King Saha nga Bobi Wine sokola bakatambi kano Bakama oli wadde okubikodinga live n'olangirira bado ne bakujoyininga ne mutandika okujaguza tuna abajoyininga entanati katwala omukisa guno mbite His Excellency the President of Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nkugambye mu bulamu bw'ensi eno buli muntu weetaaga okubaako ne King Saha nga ye mukwano gwo kana akasajja kalina kye bayita pure love a pure heart eri Robert Kyagulanyi Ssentamu kyokka wabula ate naye waaba tayinza mmaliriza kwogera nga takwogeddeeko era olwalibiridde yabagambye banayisobola kujjako glasses zange bwe nzijjako amaaso mujja lowooza King Saha ate King Saha enfuufu yonna kawuka yamukola ki anyway yamumyusa dda amaaso ne wali yali mu debate yabagamba nti abayimbi abamu bagalira ebivulu byabwe bikoze bitya biki byali ayogerako kati nga bwolaba ekya King Saha he cannot be somewhere not mentioning alinya King Saha such love osana ofunayo omuntu wakwagala bwatyo njagala tweyongereyo banywanyi ako kabadde nga ka break wakati muki mboozi ulira ebigambo bino byayogeddwa Mayiga olunaku lw'eggulo ng'aba DF batuta oluwalo ewaza abasajja wuliriza lwaki owala n'omuntu nga tali mu kibiina kyo muganda waatajja waka ku ssekukkulu oyo asaana okuboolebwa n'okuvumirirwa naye ebibiina by'obufuzi kibadde kibiina ky'abaluganda abazaalibwa okumu
tusaana okwewala ebyobufuzi ebyokwevuma ebyokwerangira. Tetwagala ebyo bya bufuzi nti kuyisaamu bantu gaali tebirina kye bitugasa. Oyo Mayiga ng'ayogera eri banna-DF nga batutte oluwalo era ne mukama waabwe Mpuuga alina ebigambo bingi byayogedde. Ekyo tekyewuunyisa cause Mayiga ne Mpuuga bali bati. Ekyo buli omu akimanyi. Ero message simbi naawe osobola okujjamu ky'ogiyizeemu kankuwa wano Mpuuga kati n'eddakiika emu. Eri emberi ya bwannantagambwako yetuusiza wano. Bwannantagambwako mu byobufuzi okwemanya essajja okukamirwa ebina ate n'ekanaggweramu eyo bwe guli gwagonja teguggwe nga si akutte ekyengabo. Kale buli alina amaanyi tafa ku balala. DF wekiba Katikkiro mu ntandikwa yaayo twebuulirira nga tutandika ekibiina kino ne twebuulirira ku nsobi ezikolebwa mu bibiina by'obufuzi ne twebuulirira ku nsobi ezikolebwa mu bukulembeze mu Uganda ne twebuulirira ku bulemu bw'emyaka 63 egy'ebyafaayo. Obulemu obwo nga mwe mulina okuteekateeka okulonda mu ngeri y'ekibugwe. Wekiba Katikkiro nzikiriza n'obuwombeefu kwasa ekiwandiiko ekirimu ebyo DF byerowooza nti bikulu mu Uganda. Ebyo ebirimu twabi Bakatikkiro yakolera gavumenti eya wakati bannantagambwako abeewulira eryanyi. Anyway, wamma ggwe olowooza ki? Mwami Bitaano alina kyabagambye. Nzadde ne Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli baagaliza byemunjagaliza the exclusive nago weeguli okukuwa ensonga ze ssemasonga nga bwe ziba zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Baagaliza byemunjagaliza tusinkane nga Golden oyo akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.